beeyo abaami n'abakyala abavubuka n'abatennyo gano ge mawulire gaffe ku ngoma nga gakusomerwa ladies like tuula kalira wuliriza nyumirwa amawulire. Ekkooti y'ensi yonna ey'obumenyi bw'amateeka erumirizibwa okubeera ne kyekubiira wekituuka ku nnamula y'emisango n'okufunaana abakulembeze okuva ku ssemazinga Afirika. Yadde nga kkooti eno bino ebigambo ebiyita byappa emisango gyonna gye yakawozesa giva ku ssemazinga Afirika kwokka. Mu mwaka gwa 2013 ensi ya Kenya yatiisatiisa okulekulira oluvannyuma lw'okukola ebyafaayo. Pulezidenti Uhuru Kenyatta ye mukulembeze yasookera ddala okuwozesebwa mu kkooti eno. Ate mu mwaka gwa 2015 n'ensi ya South Africa nayo n'egoberera ng'emaze okuziimuula ekiragiro ky'okusiba Pulezidenti Bashir owa Sudan eyali akyadde mu South Africa okwetaba mu lukuŋŋaana lw'amawanga ga ssemazinga Afirika. Yadde waliwo akakuubagano kano South Africa yasalawo okwekyusa mu ntandikwa y'omwaka guno. Era ensi ya Gambia nayo neeyanirizibwa buto oluvannyuma lw'omukulembeze waayo omujja okugisa mu kkooti eno. Wabula Burundi yensi eyasookedde ddala okwamuka eno kkooti y'obumenyi bw'amateeka mu nsi yonna nga wakayita omwaka gumu okuva we yategeeza ssenkulu w'amawanga amagatta Antonio Guterres kw'eno ensonga. Naye abakugu bagamba kino Burundi yakikoze kubikkirira misango egya nnagobola egyazzibwa n'okutaasa abakungu baayo okutwalibwa mu kkooti okubitebya nga muno mwe muli abanene mu gavumenti ewamu n'ebitongole ebyokwerinda. Newankubadde Burundi yalekulidde okunoonyereza kwa kkooti eno tekugenda kuyimirira wabula nga Pulezidenti Pierre Nkurunziza ye yasima tusonga okumusaliga. Bangi bagamba abaana tebasaana kulekebwa mabega naye ng'abaana abaliko obulemu batera okulekebwa emabega. Naye waliwo ekitongole kye bayita Obwaagazi Children Foundation ekizze n'omulamu ogw'okukyusa mu nkola. Mu 2015 Christina Rayfo SEMUKETE yajja mu Uganda okukola omulimu gw'obusomesa naye oluvannyuma lw'emyezi 3 n'akyusa mu nkola bw'atyo n'adda mu by'okusomesa abaana abaliko obulemu ng'omulamwa. Naye nga lwaki si buli mwana nti afuna abamukwatirako naddala abo abaliko obulemu ng'era bano batera okulekererwa ne mu bitundu gye bava. Christina yalumwa nnyo omutima oluvannyuma lw'okulaba ng'abaana bano tebafuna kusomesebwa kusaana. Ekyamuwaliriza ne Moses SEMUKETE okubaako kye bakolawo olwo kwe kutandikawo Obwaagazi Children's Foundation. Bano bakola wamu n'abayizi famire zaabwe n'ebitundu gye bava okuyamba mu kusomesebwa empisa okukola dduyiro okubayigiriza eby'emirimu ewamu n'okutendekebwa okwogera. Bano babuddaabudda famire zaabwe ewamu n'okubayigiriza eby'emikono n'okulima okusobola okwefunira ku magoba. Abaana baabwe bafunamu era kino ekitongole maka eri abaana 35 ng'era bano bafuna okusomesebwa okusaana. Sigadde nze MC Loy nga mbaweereza ku Newsbeat. Bw'obanga owulira olusujjasujja oba osaana okwekebeza kubanga guba musujja gwa nsiri gwandikucunya. Engeri yokka ey'okusaanyaawo buno obulwadde kwe kubanga weekebeza. Mu byalo kitera okuba ekizibu okwekebeza omusujja gw'ensiri naye abakola okunoonyereza balina kye bakozeewo. Ngeno malaria breath test etaliimu kupalapalanya kwonna. Eno ekola nga kinkumu kya bulwadde ng'ateekolera ddala nga buno bukawunyemu. Kano kakebera obuwoowo oba omukka ogw'enjawulo okuva mu nandaasi paka mu gonifa kuba bino bitera okusikiriza obuwuka obulwaza obulwadde bwa malaria. Naye kano kakawunyemu k'amazima abakola okunoonyereza bakagissaako ku baana 35 omuli abalina omusujja n'abataalina. Abaana 29 gyakakasibwa nti balina omusujja gw'ensiri ekiraga nti eno breathalyzer ntuukirivu emirundi 83 ku buli 100 yadde ng'esaana okwongeramu ebirungo. Bano bakola buteweera okutuuka ku mutindo. Ofuwamu kafuuwe eno yakubanga eri nnyangu ey'okukebera buno obulwadde era kyakukendeeza obungi bw'abantu abafa buno obulwadde bwa malaria. Lino eggulire eddungi eri abavuga emmotoka mu Uganda kuba osobola okumanya makanika omulungi bw'omusanga oba emmotoka yeefunye obuzibu oba makanika gwe bwesiga akuli wala. Makanika.com ye app y'oku ssimu ey'okukuyamba ekintu ekyongera ku ddaala ly'obuyiiya mu ggwanga. Galeji ezeesigika eziwera 2 kwe ziri nnyo ku lukalala era bw'oba ofunye obuzibu ng'oli ku luguudo lw'e Kampala n'Entebbe oba osobola okuyungibwa ku makanika anaakuyamba. Eno app ggulire liwoomu eri bamakanika kuba amamotoka agasoba mu miliyoni 3.7 mu Uganda ge gawandiisiddwa mu galeji eziweereza obulungi. Era kati galeji ezimu zifuna bakasitoma ab'olulango buli nkya olwa app eno ate ng'emabegako baatuulanga ne balinda bulinzi bakasitoma okujja. Nga bwe kimanyikiddwa nti ebitundu 8 ku buli 100 bavubuka ate nga tebalina mirimu, kino kyandiba ekyokuddibwamu mu byenfuna by'eggwanga. Bamakanika.com batendeka bamakanika era n'olutindo lw'amaanyi wakati wa zigalaji ne bakasitoma. Engeri y'omuwendo gwa bakasitoma ogweyongera ku sipiidi ya yirigiri eyatandikawo eno app agamba bakutuuka wala mu myaka 5. Bano baagala kubuna mu East Africa yonna era kino kyandisa Uganda ku maapu y'ensi yonna. Okkiriziganya nakyo gavumenti nga zikyalafuubana n'okutereeza ebyenfuna mu mawanga ekyokuddibwamu kiri mu mikono gy'ababwongo bwogi. Sigadde nze Jay Sentino ngamba weereza ku Newsbeat. Ago ge gabadde amawulire gaffe ku ngoma n'olulala tuula owuliriza amawulire amalala agookya. Nsigadde nze ladies like
gano ge mawulire ku ngoma wulira amawulire tuula kalira wuliriza goberera okuva ku studio paka ku street ge mawulire goberera engoma 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 yes goberera engoma